Olunaku olw'eggulo nakoze story nga nkugamba nti Bobi Wine ali mu ggwanga lya America. Ne nkugamba naye buli waava wano n'agenda ebweru w'eggwanga wabaawo abasigala wano nga bo bakutte butambaala balinda kukaaba. Kubanga buli wagenda abaako gwagenda okunyiga. N'olunaku olwaleero ng'ali mu ggwanga erya Chile mu kibuga Santiago. Waliwo wano MP Parliament olwaleero etudde agenze maaso n'okubeera nga mulumba. Naye kyonna kye bamukoze tali kiddira. Joel Ssenyonyi amwanukudde. Tugenda beera nga tubitunuulira. Ate nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu ggwanga lya Chile n'asindika obubaka obuzito. Asindise message eri abantu ababbibwako amataka gaabwe, ababbibwako ente zaabwe, ng'abababba beebo bamukwata mmundu oba abo abakuumibwa bamukwata mmundu. Kale nno byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira mu ngeri emu. Nnaku Miranga na Biwoobe era nga ddala bitalo wali mu disitulikiti ey'e Bulambuli. Enkuyanja y'abantu etokomokedde mu nabbambula w'enkuba. Agenze maaso n'okubeera ng'afudde emba ettaka ne likulukuta. Mbangi bafudde ogenda kubeera nga obitegeera mu ngeri emu. Lawyer omulamuzi eyali mu musango gwa Alien Skin luli lwe baamuleeta mu kkooti si guno ogwaleero naye luli ayolekedde akaseera akazibu. Ayolekedde akaseera akazibu ddala. Mu ngeri emu Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde era mu ggwanga lya Chile mu Santiago ekibuga n'agenda mu maaso n'okuba ng'asindika obubaka obukambwe eri ba evil leader, abakulembeze ab'ekizikiza. Kale nno tugenda beera nga tutunuulira ensonga nnyingi ate nga ye Jennifer full figure ebintu si birungi. Agobeddwa mu NRM oba basemberedde oba enteekateeka za kumugoba. Naye bwe baggobera wano onoolyawa. Kale njagala kubeera nga ntandikira wano ewatali kubeera nga nkulwisa. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya. Kansuubire nti oli bulungi era buli kimu kikutambulidde bulungi. Gwe bitatambulidde bulungi nkusaba ogume. Embeera bw'etyo naye olunaku olw'enkya Mukama ajja kubeera ng'alutereeza. Njagala kusaba owe vidiyo yaffe like mukwano gwange. Mu ngeri emu ey'akatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'ososola mu mukutu guno, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi ojja kubeera ng'obiraba. Saagala kutandikira wala, njagala kutandikira ku bubaka bw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obubaka buno abutadde kawungeezi ka leero eri bonna be babbyeko amataka gaabwe, eri bonna be bazze bawambako ebintu byabwe. Asindise obubaka eri abantu Sembabule n'ebitundu eby'enjawulo era ng'obubaka buno abuteereddeko message bweti ng'agamba nti my message to our people who are being driven off their land on gunpoint, especially those living in the cattle n'ebirala. Kale nno kasooke tufune obubaka bw'omukulembeze then tujje tweyongereyo mu birala. N'abalamusiya mwena basebo n'abanyabo na munonga abantu bitu abali kutuuro muri district za Sembabule, Kiryandongo, Kiboga, Owitu, Gomba hamwe na Nakasongola. Erizoba nijagamba ansonga nkuru munonga bingi omulimwe eyindebire muri gambaho ebirebi ensonga yitaka. Ebirebi nimbareba mutandikire gamba abutari bulinganiza bwa gavumenti ya Museveni obushuma bw'itaka bukwasire ahansi n'aiguru. Ebindi kambigambo mu Uganda. Banange okumala ebbanga ddene muze mulaba ekibbataka n'okunyigirizibwa n'obutali bwenkanya biri mu Northern Uganda, biri apa mulabye mukono basengudde abantu n'ebitundu ebirala. Ate naddala wano mu Buganda kisukka kuba bamanyi okusengula abantu kyalo kiramba ne babasenguzawo n'abafu baabwe. Ensonga eno bangi kummwe muze mugiraba naye nga balaba bagamba tekisobola kuntuukako kubanga nze ffe tuli mu kintu, bangi nga mulowooza mwe muli mu kintu.
naye nga bwe tuze tubagamba nti tewali ali safe okujjako ffenna nga tuli safe. Bangi mutandise okyogerako, mbalaba ku TikTok, olinajja n'agamba basengude abantu baffe, omuntu n'owulaba nga bagobye omuntu amaze ku ttaka emyaka 2, 3, 4 ne babagobawo bugobi kubanga balina connection n'abo bali mu buyinza, ayina oluganda kwabo bali mu buyinza, ayina influence mu magye n'ebifaanana bwe bityo. Ate nga ne bwe mugenda mu kooti temufuna bwenkanya kuba abalamuzi bali compromised, ba RDC tebabayambye n'ebirala bwe bityo. So njagala mumanye nti tewali ali safe. Wabula kino kisobola okuggwaawo singa tukyusa obukulembeze ne tufuna obukulembeze obuwa amazima ekitiibwa, obukulembeze obusaamu abantu ekitiibwa, obukulembeze obw'obwenkanya. So baganda bange, bye bino bye tulwanirira, era tulwanira Uganda erimu fairness, buli omu ng'akake kabakake, buli omu nga yeyagalira mu nsi ye. Nga bwe tuze tubagamba baganda bange, nobody is safe until all of us are safe. So mwena mutwegatteko tukyuse Uganda tusobole ogyeyagaliramu, kuba ne bw'oba oyogera olulimi lwe lumu nabo tekigenda kukutaasa bwe baba baagala ekikyo ne baba baagala kitwala mu butali bwenkanya. So tusitukire wamu baganda bange, twerwaneko tukyuse ensi yaffe tusobole okweyagalira mu nsi yaffe ffenna, no matter the tribe, no matter the language we speak. Mwebale munonga kumpuliriza, Ruhanga balindi. Okay, ebyo bye bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'agenze mu maaso n'okubeera nga oba olyawo atugamba era atutegeeza. Obubaka bo babutugambye naye bwe bagamba tulabika tulina ekizibu ku mitwe. Ebintu tugenda okwagala okubikola ng'ate bimaze otutuukako mu kifo kye twandyekwanyiza ne tuwetaasa nga tebinnaba tutuukako, bwe kituuka ku mulala ngoga oyo kimutuuseeko, ng'olina kijja ewuwo. Bwe kirituuka ewuwo eno gye kyava naye tajja kukuyamba. So njagala kubeera nga nvaawo awo nsobole okubeera nga nkwongerayo. We njagala okwongera ewalala ge mawulire agava eno ewa Alien Skin, ne wano tugenze mu mateeka. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka n'essiga eddamuzi amanyiddwa nga Nobert Mao avuddeyo ku munnamateeka kwegamba eyali mu musango gwa Alien Skin amanyiddwa nga Patrick Mulwana oba Patrick Mulwana amanyiddwa nga Alien Skin. Omulamuzi ono yawuniikiriza ensi era abantu bangi ne beebuuza obulamuzi bwo yabufuna atya, yayitawa? Ekyawaliriza munnamateeka ono oba atwala amateeka Nobert Mao okuvayo n'agamba essomero eryasomesa ono amateeka limuyambe limuddize fees we kubanga baalya wa buweerere. Katono nnyo ayogerwako ye yaaliwa, katuwulirize. Bano be bannamateeka abaffe, eno ye gavumenti ya Mwami Museveni. Katusooke tulabe akatambi kano. Being a leader, a musician, and is a Ugandan citizen, it would be mature and it would be of good justice that he is granted bail and is a oyo ye munnamateeka. Amazima gali nti mu Uganda oba wasoma nga ne experience ogirina naye ne bakumma omulimo ne bawa ataasoma nga ne experience tagirina nga n'okutegeera tategeera. Nkubye nnyo muŋŋambako wemba mpisa naye ate sikyejjusa. Kati gwe kiki owulidde oyo munnamateeka ky'ayogedde? Gwe n'enjogera gy'ayogeramu n'engeri gy'ataputamu ensonga ze, wallahi bamuddize fees. Ataddeyo n'essomero eryamusomesa alikwata alituge. Kale ewatali kubeera nga ndwawo, njagala kusooka mpite wano
olunaku olwaleero Bobi Wine ng'ali munda mu ggwanga erya Chile mu kibuga Santiago awaddeyo obubaka bw'awaddeyo agambye nti abo abagenda mu maaso n'okubeera nga batyoboola eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka bakola kyamaanyi okulaba nga ebikolwa eby'ekisitaani ebiri evil munnange bigenda mu maaso. Agamba nti ndowooza ffe ng'abalwanirira democracy, freedom ne rule of law twetaaga ne rule of law n'abawa ekitiibwa eddembe ly'obuntu twetaaga okulwana ennyo. We should push even harder to ensure that evil does not move faster than what is right. Tuteekwa okulwana ennyo, tuteekwa okusindika ennyo okakasa nti nno ebikolwa eby'ekisitaani, ebikolwa eby'ettima tebidduka nnyo na kusinga ekyo ekituufu. Bobi Wine bye bigambo by'ayogedde. Katono nnyo bwe mba nnina kiripu eyo nandigikuzannyiddemu n'ogyewulirirako. Ndowooza yeeno. All of us to continuously stand together and look out for one another and know that the bad guys are vigorously and actively pushing for worse for the world. Those that despise democracy and the rule of law, those that despise freedom are working so hard to ensure that evil prevails. I think we, the proponents of democracy, of freedom, of the rule of law and respect for human rights, should push even harder to ensure that evil does not move faster than what is right. I'm very glad to be able to talk to you. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ffe abalwanirira eddembe ly'obuntu, abalwanirira enfuga eri ku mateeka, abawa ekitiibwa eddembe ly'obuntu, tulwane okakasa nti ekibi tekidduka sipiidi kusinga ekyo ekituufu. Ze zibadde remarks ze bwe babadde boogera. Bingi byayogedde n'endowooza ekyo kibadde kikulu nnyo. Kati nno nga bwe nagambye mu story ey'olunaku olwajjo nti Bobi Wine buli waafuluma wabaawo abakemmentererwa emmeeme mu ngeri ey'ettyobooko. N'olunaku olwaleero mu Paalamenti waliwo omubaka ayimuse n'agamba nti bwe yatunudde ku bigenda okuteesebwako yagenze okulaba nga n'ensonga z'ebisiyaga kweziri. Era ekyo yakyaleese mu Paalamenti. Ne weebuuza abantu balina kizibu ki ku mutwe. Bwe nzija mu meeting nga baleese olupapula oba baleese budget yonna eba yange. Budget otunula mu budget n'ogamba kino nkisobola, kino sikisobola, njabbawaako hafu. Kitegeeza bwe basinkana abantu bingi ebiriko naye nga we biriko w'obyagala. Anyway, katsooke tuwulirize omubaka ono ne Joel Ssennyonyi agambye bwe muba mukebera wano nga tuyingira mukebera oba tuzze n'ebiki oba byakulwanyisa oba biki, nendowooza mwongere okutukebera. Abantu abamu bayinza okuba bajja n'ebyokunywa nga batamiirira wano ne tutategeera nga bye bibatabula obwongo. But I don't know whether we are proceeding well at this time. That I watched the leaders of one of a political parties called NUP in Santiago, Chile, in North America, attending a conference with the theme of democracy and freedom. But resolution number 8, they resolved that LGBTQ, the homosexuality, must be defended. And moreover, Honorable Abed is here. He wrote a letter
to the leadership of NUP, asking them their stand about homosexuality. They did not repeat. I want the leader of opposition to look in the cameras and give the position of NUP concerning homosexuality in this country. Thank you, Right Honourable Speaker. Honourable Speaker, when we were passing the anti-homosexuality bill, there is 2 members of parliament who objected, and they are not members of the opposition which I lead. They were members of the NRM. I just thought I should throw that out there. But also, Right Honourable, you know, when we are entering the gate at Parliament, they normally check, I think, for guns and other artillery. I think as we especially enter the chambers, they need to check for maybe other substances in people's jackets and so on that motivate the way people speak. But Honourable Speaker, let me get to the... Waliwo omuntu akubira mu nfo naye Joel Ssenyonyi. In fact, abantu bali babiri bwe bakugamba nti ogenda basinkana muganda wange beera mu bitabo orivayizinga kugamba ekiwera, bwe bagamba nti ogenda tomera Alex Waiso mufumbiro mu studio oba Joel Ssenyonyi, enjawulo gye balina bano abaniga ababiri nti Alex Waiso mufumbiro akurizoninga naye alina n'ekibuli. Ekibuli kikyentegeeza nti asooka n'akutunuulira n'akutegeera n'asooka akukubya mutwe gwe kennyini n'okankana ebiwalewale nga tannaba nakwanukula. Ate ye Joel Ssenyonyi akuleka n'oyogera naye akusoomooza, akunyiga ebigambo nga bikusoomooza gwe kennyini n'oluzinga control. Kati bw'oluzinga nakkubiraawo mpola bano abaana muganda wange bali smart. Anyway, njagala kubeera nga nvaayo eyo. Naye nga bwe nagambye nti bino nze nabadde mbisuubira abangoberera olunaku olwajjo nabibagambye nti Bobi Wine buli wafuluma eggwanga tukkirize tugaane, wabaawo abatya mu bo bafuna akatengo kubanga bamanyi buli wafuluma ki ekiddako. Kakati waliwo abagamba tebanteekako sanction. Oyo ye ali mu kutya akekera adi mu kukekera. Anyway, saagala kubeera nga mbaluwaako naye yoyo Bobi Wine mutono nno mu bode. Oyinza olowooza nti munene nnyo. Ne baba azitowa obwongo katajja katono kanyomera mitale eri bwe kakotse emberere engwala gye kakkuba enkona genda bakanyaku gaago ndi toyina nkona nga yasigadde mu kiswa. Naye ye Kyagulanyi abantu abakwata mulengo ogenda ngenda n'embeera neŋŋaana naye kakati tuyinza bwe tuba nga tugatta bukota, tubeere serious nga tugatta bukota ne tukwata mu NRM, olowooza twetaaga emitwe emeka okuba nga tufunamu Kyagulanyi omu? Boy, tuyinza okukwata akakota awo ne weesanga nga ssebo okwatayo abasajja nga 3 awo Parliament yonna oba togikutte. Naye kyekyo kubanga bw'onoonya ababaka ba Parliament aba NRM bye batukolera majaani, n'amajaani nno bagassa ku kyayi n'onyo naye gasiya mwereere. Irageza wetaaga abasajja ba NRM nga 2,000 okufuna obwongo bwa Kyagulanyi omu oba obuzito bwe. Anyway, temugaa nti nkubye nnyo, tuveeyo eyo. Bwe manga nkugjeeyo amawulire agatali malungi nga si malungi gava mu disitulikiti y'e Bulambuli sayidi zeeyo. Ennaku zino enkuba efudde emba ebya ddala, enkuba etonnya eringa gye bagoba mu ggulu. Waliwo gye bagamba nti eya Museenene naye ndowooza eno esusse, etonnyera ddala nnyo. So ereetedde okubumbulukuka kw'ettaka, era mu kubumbulukuka kuno bambi abantu bangi bafudde. Okusinziira ku mawulire agafulumye leero kigambibwa nti abantu 15 bakakasiddwa nti bafudde. 15 bakakasiddwa
nti bafudde. Abasoba mu 11 bagambibwa okuba nga tebannakubwako kya mulubaale. Oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka wali mu disitulikiti ey'e Bulambuli. Kibi nnyo. Amazima kibi nnyo. Abafudde ennyumba ezisoba 8 ze zisaanyeewo. Ezisoba 8 zo zisaanyeewo. Mawulire malala nnyo. Enkuba eno eyatonye, amazima gali nti yatonyedde essaawa kumpi 10. Kumpi essaawa 10 ng'etonnya, ng'efukumuka. Bambi abantu ettaka lyababumbulukukidde. Ebyalo 4 okuva mu muluka gwe Masungu bye byakoseddwa. Ebyalo 4 kugambye abantu 11 bagambibwa okubeera nga abali mu 11 bo tebalabikako, tebannakubwako kya mulubaale, kyokka nga 15 kikakasiddwa bafu bajjo. Mawulire si malungi eri baganda baffe. Olunaku olw'eyo mbadde ntunuulira paalamenti, ababaka bavuddeyo ne bateeka ku nninga minisitule ekola ku bibamba oba ebigwa tebiraze, ebabuulira omugaso gwayo guli ki, kubanga mu byo etwaliramu n'okubeera nga erabula n'okumanya nti bino ebitundu biyinza okubeera eby'obulabe eri abantu n'ebayambayambako. Okusinziira ku butambi bwe tufunye okuva e Bulambuli, amazima gali nti bukyafu, bubi, tebulabika bulungi, bulimu abafu, ate nga wano amateeka ga YouTube tegatukkiriza kubeera nga tuteekayo ebintu ebiri bwe bityo. Naye munzikirize clip gye nfunye ya seconds nga 3 ku ddakiika gye mba mbazannyira, era njagala munzikirize nga sinnaba batwala awo. Kansooke mbalaga ekibaddeyo, then nzije tuggalewo n'ebizibu ebigwiridde omusege ogumu. Ngambe musege? Kati mulinda okuwulira oba gwe guliwa. Mwagala violence. Muswadde sigenda guleeta. Kale ngenda guleeta. Bakuya bosi bakusomba bakuya kusomba. Gagani waoni vana beleje.
Okay, embeera bwetyo bwebadde mawulire tegawooma nendowooza ministry ekola ku nsonga z'ebibamba oba ebigwa tebiraze ndowooza mwandibadde mukola bye muteekeddwa okukola eri abantu sente mulemezizza mu kugula byakulwanyisa naye nga zisobola okuyamba abantu kati ekinaddako nga mutugamba tebalina we babeera n'ebiringa ebyo ndowooza tufuneko ensonyi mu mitima basajja mmwe abakulembera abafuga eggwanga lino kale mukulembereeko. Now njagala bawa story eno. Juzi najja ne mbagamba nti Nakanguubi Jennifer Full-Figure yeewadde emirimu mingi nali nkitegeeza. Gwoli mu musango gwa Ajimwezera, gwoli mu gwa Alien Skin, gwolina bw'owaabidde, gwoli mu musango gwa Court Martial ba Olivia Lutaya n'ebiringa ebyo. Weekuŋŋaanyirizaako ebizibu oliyita essanyu. Weekuŋŋaanyirizaako ebizibu oliyita essanyu. Bannakibiina kya NRM si basanyufu n'engeri Full-Figure gy'akwatamu ebintu bino. Ekisooka bagamba nti abalabisa era nga beesigamya ku bigambo Mujahideen oba Muhaiddin Saanya byali mu kwogera. Agambo sibyo abagamba nti mu nsi waliyo abantu ba mirundi esatu. Waliyo omuntu nga mugezi, alina amagezi buli omu agalina. Wabeerayo omuntu nga amanyi, kyokka ate wabeerayo ategeera. Kaka kiba kirungi n'oba n'amagezi okumanya n'okutegeera, kyokka si kyangu okutegeera, si kya buli omu. Ategedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kati waliwo abali mu kabampaani naye nga beerabidde nti envunyu ogiriira mu katiko neekosanga mu ntaana. Tegedde ensonga eyo, ogiriira mu katiko eddira mu ntaana. Akati mwe mugira ebizibu mubiyita emirembe, we binaakyuka mujja kuba mutubuulira ebinaava mu ggolo ya mutumba. Kano ke katambi. Full-Figure tukwegayidde sigo wa NRM yasooka te sigo genda okusembayo. Sigo yogerera NRM era sigo gikolera obubadi obugendo giyisaawo. Ebyo byokola byolowooza bye bigenda okwongera kaluka NRM kawansi ku ground otandika okuperereza abantu bongere ku bululu. Ebyo byokola tebyongerako, oli mobilizer wa kika kigwe. Ateeka abantu abatuswaza mu mawulire. Toyinza kugamba mbu simanyi baatu ekisajja bukyaba kita president yabawa ekisonyiwo. Abaana abo mubaleke bagende bawummule, temubakozesa mubajje mu mawulire. Abaana fesi ezo zikyali nto. Eggwanga lijja batunuulira muleme kubafuula byakulwanyisa. Full-Figure jja Mujahideen mu mawulire byayogera bituswaza, ayogera obulimba. Opposition bwegenda okusinziirako okutusaasanya ensi zonna nti gavumenti ya NRM eyimiridde ku bulimba. Omwana oyo bagenda omukwata twali tetunnalonda ng'ali mu kukomera, kimanyiddwa muri ku likodi gye kiri. Kakati ate n'amala n'ajjayo obulimba obukukunavu. Ffe ng'aba NRM tukkirize tusirike baamunaaye ate omwana ayogedde yakyuse wa NRM. N'ajjayo obulimba mbu yatiikinga obulumbisira by'okulonda ate ne bamubuuza nti mwe mwateeki